Oweekitiibwa Omulamuzi, ku bajulizi bano abalala bataano, Oweekitiibwa Omulamuzi, nina kye nsaba Kooti Ekibalamuzi enkolere. Ne baneesaba Ekibalamuzi kibeere ku likodi. For the possible charges against him, no authority exists for the propositions that the petitioners advance. There is nothing unconstitutional per se in preferring charges against a person that has been held for longer than 48 hours. That was what was decided in that case, and we have since settled that matter. The persuasive Kenyan authorities referred to by A1 with regard to his detention beyond 48 hours are in respect of the Kenyan constitution and not the Ugandan constitution, and that one has been settled also in that matter. Under our laws, as already stated above, failure to produce a person before a court of law to prefer a charge within 48 hours does not bar prosecution of that person. The other accused person is, but this one must give his testimony before. Yeah. Omujulizi ono asooka Lubega Johnson, Kooti emundeetere kubanga ali biziira prison evunaanyizibwa. Oweekitiibwa Omulamuzi, ku bajulizi bano abalala bataano, Oweekitiibwa Omulamuzi, nina kye nsaba Kooti Ekibalamuzi enkolere. Ne baneesaba Ekibalamuzi kibeere ku likodi. Ku bajulizi bataano bano abasigadde nina mukaaga Oweekitiibwa Omulamuzi. Bano abataano balina kye nsaba Kooti Ekibalamuzi ne baneesaba okiteeke ku likodi nti nakisaba okusobola okubaleeta bano abajulizi Oweekitiibwa Omulamuzi. Oweekitiibwa Omulamuzi, ekintu kye bazeesaba Oweekitiibwa Omulamuzi, mbadde nsaba Kooti Oweekitiibwa Omulamuzi enfunyireyo $5,000,000 nsobole okukuba ekirango mu mawulire okusobola okuyita abajulizi bange Oweekitiibwa Omulamuzi abataano, kubanga okuva lwe nakwatibwa Oweekitiibwa Omulamuzi ndi mu pulizoni, sidalamu kubawuliza, sirina namba zaabwe za simu. Ekitiibwa Omulamuzi n'agambala okutegeeza Kooti eno ti siteeti yalabika alina engeri gy'alabamu ebintu bye, naye Ekitiibwa Omulamuzi guno si muzannyo oba kusaaga, wabula ali ku nsonga entuufu y'ebintu Ekitiibwa Omulamuzi gy'erimu. Ekitiibwa Omulamuzi mpozi sirina namba za simu zaabwe kubanga mu kiseera kiri we twali wetuli twalina nnyo nkolagana esingako okubeera we tukolera nojja ne mwebuuzaako sirina namba zaabwe ezozo. Era ne gye baali babeera sirinaawo bwe nsobola kutwala nti ennyumba yeno naye nga bakuna lumanyi ebifo gye baayogeraga naye nga sobola kunyonyola nti ennyumba yeno bamaka bwegati erosema. Mulimu Bukedde olupapula, mulimu New Vision olupapula, n'olupapula lwa Observe, ngenda kuteeka ne mu lupapula lwa Good News, ngenda kuteeka ne mu lupapula lw'Olumuli, ngenda kuteeka ne mu lupapula lwa Daily Monitor, nsengeyo n'olupapula olwa Wino. Olwa Wino. Ekitiibwa Omulamuzi, era ngeze empapula ngenda kukozesa miliyoni 10 okubalabala. Ekitiibwa Omulamuzi, ekiranga ekirala ngenda kikuba mu mikutu gya TV ez'enjawulo, era nga mu TV omwo
ngenda kusookera ku UBC tekeyo ekirango, ngenda kutwala ku NTV tekeyo ekirango, ngenda kutwala ku TV West nayo tekeyo ekirango, ngenda kutwala ku Solos TV tekeyo ekirango, ngenda kutwala ku Spark TV tekeyo ekirango ekitiibwa omulamuzi. Era nga nalaze ekitiibwa omulamuzi nga ku TV ezo ngenda kukozesa $2 million ezo TV. Owekitiibwa omulamuzi ngenda kuba ekirango ku leediyo ku leediyo nga ku leediyo owekitiibwa omulamuzi ze ngenda okutandikirako, ngenda kutandikira Obukadde FM, ngenda kuba ekirango ku CBS, ngenda kuteeka ekirango ekiralamu ku Kaboozi FM, era ngenda teeka ekirango ne ku Radio 1, era ngenda teeka ekirango ku Sanyuka FM, era ngenda kuteeka ekirango ku Beat FM. Owekitiibwa omulamuzi ngenda teeka ekirango ekimbayo ku Super FM, era nga nawe ekitiibwa omulamuzi nabaliddewo miliyoni 10. As a matter of right, my Lord, Section 75 of the Trial on Indictments Act, and with your leave, my Lord, allow me to just read it verbatim. My Lord, Section 75 is what governs the aspect of witnesses for the defense. And it provides that the accused person shall be allowed to examine any witness if the witness is in attendance, but he or she shall not be entitled as of right to examine any witness, but he or she shall not be entitled as of right to have any witness summoned other than the witnesses whom he or she named in the magistrate's court committing him or her for trial as witnesses whom he or she desires to be summoned. My Lord, I can just... Let me just repeat that. So yes, I can. I was reconsidering. Section 75 deals with, of the Trial on Indictments Act, deals with witnesses for the defense. It provides that the accused person shall be allowed to examine any witnesses if the witness is in attendance, but he or she shall not be entitled as of right to have any witness summoned other than the witnesses whom he or she named in the magistrate's court committing him or her for trial as witnesses whom he or she desires to be summoned. My Lord, there are two things here. For the defense, they can call any witness if the witness is present. That by implication puts the burden of having their own witnesses in court on themselves. My Lord, this court can allow as many witnesses as they desire if those witnesses are present in court, if they produce them on their own.